abakungu okuva mu Buganda bakyaliddeko Bobi Wine emagere mu makage era bwe batyo munnange ke kabonero ke bataddewo okulaga nti Buganda eri wamu ne Bobi Wine mu lutalo lwagenda okubeera nga munnange ate ayingira oba lwe yayingidde edda kubanga naku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa September tutandikidde Jinja gye tutandikidde eyo campaign munnange gizironkingiddwa kakati munnange abakungu okuva mu Buganda bwe batyo bakyaliddeko Bobi Wine era nga baani abaabaddeyo lwaki abo be baabaddeyo so nga ate munnange waliwo n'ofiisa police officer yafiiridde ku kifi kya Mbizzi kigambibwa okuba nti munnange bassemutte era yabadde alina omusango gw'anoonyerezaako ogw'obutemu kakati awo tugenda munnange okubeera nga tuyita mpola mpola tetwagala kubeera nga ate tuwanvuya nnyo kubanga ebintu essaawa eno bituvuga sipiidi twagala tube nga ate kati twongera okubeera nga tusunsulamuuko oba oli awo luli tubadde nga n'emboozi oba nga 6 3 4 5 twirwekera okubeera n'emboozi emu like luli tubadde nga n'emboozi nnyingi mu mboozi emu emitwe mingi mu mboozi emu tuyinza okukendeezaako olw'ensonga nti kati tuli mu kiseera kya campaign twetaaga okubeera nga speed tugyongezaamuuko katono so nga ate munnange aba Hillside View Apartments gye bali nnyo ejjanyi ku Church Entebbe Road apartments omuli buli kimu teweetaaga kwettika kintu kyonna amasannyalaze tegavaako wifi weeri transport bw'oba obuukinze nabo wabwereere kakati zino Hillside View Apartments munnange ziri wali Entebbe Road bw'otuuka e Kajjansi Kitende oba e Namulanda awo waliwo amakubo agakutuusa ejjanyi ku Church bwebuuza jjanyi ku Church awo ogenda okusanga Hillside View Apartments so nga ate ne Maintenance Palace aba Maintenance Palace balina solar systems zonna gwe wandibadde weetaaga balina abakugu abasobola okuyamba kuzinstallinga ate nga balina ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze beba Maintenance Palace alright Buganda officials okuva mu Buganda bamaze dde okubeera nga bakakasa Bobi Wine bamwendoosinze kwandibadde kuswala kwennyini kubanga munnange olutalo Bobi Wine abadde na lunene oba akyali na lunene nnyo emmenge eyo muganda wange waliyo abateeketeeke na bano ba Bobi Wine be bagamba mbu ab'ekibogwe kati waliyo bali be baateekateeka bo nga baabawanga ng'amayembe nga bo baabawanga mbu Buganda yabawanga bo be bafuzi abateeketeeke era nga bakimanyi bulungi nnyo nti abalala balina kubeera nga bakulemberwa nabo bennyini beewaana nti be balina kugamba be boogera n'akawoowo be boogera mu mbeera efaanaganako bw'etyo kumbe Buganda wange guno mupiira akawoowo kayinza obutakola omusambi alina okutuuyana alina okuddugala era alina okugoba omupiira bwe bagumuggyako tayimirira buyimirizi bwe bagumuggyako tayimirira alina okudda emabega adifendinge kakati gwe mupiira gwe tulimu muganda wange era nga twagala kulaba nga eggwanga tulinunula kakati bano bakaali smart abo mbu aboogera n'akawoowo mayi omufere ayogera bulungi omufere buuza abakyala ku bafere omufere amatiza buli kyayogera kikutuula ku mutima muganda wange oyo ye mufere kakati beebo abateeketeeke be tulina mengo beerina awo beegamba nti bebateeketeeke bannaffe bafuuwa enzungu ne bazitinkula ne baziva eri ne bazidde eno bo be bateeketeeke naye kakati munnange era bw'otunuulira abagenzi okukyalira Bobi Wine nga omwana wa Buganda oba muzzukulu wa Buganda era beebo gwe bewandibadde ogamba nti oba oli awo bano era tulaba nti bwe baba boogera ebintu byabwe balabika balina bingi nnyo byekubulugunya ku gavumenti eno olumu abamu newankubadde nga ate era still abamu tubalaba nga era beekulubeeseza ku NRM butereevu ne General Museveni naye kale
bagamba nti nyama ntono okayana eri mu nkwawa. Kisingako newankubadde yasuzeeyo ne bwakeera naye era still kale abazze kubanga waliwo obutaddira ddala. Waliwo omuntu omu eyali agamba muwala we nti kale waalisuzeeyo naye nodda nti maama natya ensonyi ng'olwo akomyewo nga wayiseewo emyaka nga yazaala dda obwana bubiri nti natya nga ddadi agenda kunkuba nti waalisuzeeyo nodda eka n'oyongera n'osoma nti ddadi yali ajja kunkuba. Bino byaliwo ddi? Byaliwo mu biseera bya lockdown. Oli omwana yalimba yagenda n'atambulamu bino bye batambulamu ng'olowooza ali wano, kumbe yalinnyedde emmotoka ali Masaka ali Jjinja. Kakati lockdown teyajja. Muganda nga bufumbo tebwakwata kati n'aswala okudda eka. N'aswala kubanga ennaku zaayita kukakana ng'ate yagenda okudda juzi wano gy'oli abalamu ng'obwana alina bubiri. Kakati munnange National Unity Platform NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye presidential candidate Bobi Wine bw'atyo munnange omutima katukumulibwamu oluvannyuma lw'aba top Buganda officials abanene mu Buganda okubeera nga bazze munnange ne balaga nti bamwagaliza mirembe nabuwanguzi ne bamuwa emikisa nga tugenda mu kalulu ka 2026 anti munnange entebe ewa president ajagalira ddala. Ekyo kirimu ebintu bingi nnyo. Jjukira teweerabira tugenda mu protest vote naye tebigenda kubeera byangu nga ggwe bw'olowooza muganda wange. Waliwo abaggwamu amaanyi amangu 2021 bannange lwaba Museveni njagala okubulira Museveni yamala mu nsiko emyaka 5 ng'ate alina n'emmundu nga n'okuttatta asobole okukyayisa amagye ga gavumenti mu kiseera ekyo muba muli ako kyalo ne bajja ne babasanjaga bo ne bajja enkeera nti mulabye amagye kumbi be babadde babatta. Kakati ebintu ebyo munnange byonna bw'oba onenya Bobi Wine olina okusooka okubeera ng'ogamba kakati tukoze tutya naye sofa we tuli impact eya 2021 gye mwalaga ekyakola n'okutuusa kati ekyawuluguma reverberation ekyaliwo kale munnange temujjaako kigere tugenda mu protest vote era Mami Kevin kuva wali Switzerland ye atadde nnyo amaanyi ku protest vote. Oyo nno abaddewo nnyo ku nkyukakyuka ataddemu. Njagala okubabuulira abantu bataddemu okuviira ddala mu kuyamba abaana abali mu makomera bannamwandu bamulekwa kugamba ataddewo nnyo bimu ku bakyala be naalabye abataddewo ennyo ate nga lina obukakafu. Kale Mami Kevin protest vote ayitaddeko nnyo amaanyi nti buli munnayuganda yenna yandibadde ateekamu amaanyi mu protest vote. Kakati munnange eno yabadde delegation abakungu era ng'ekulembeddwa fooma katikkiro eyali katikkiro ow'ekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere. Oyo mulabe edduka muganda wange, mulabe edduka kati abasigadde ne babeera nga bali mu ku bitulituli. Yes, kubanga tosobola kulya nnyama oba bakuwadde olusaniya. Hashimu yaŋŋamba nti ayagala genda kulya lusaniya. Olusaniya bagamba olusaniya abaana batugambye mbu waliyo olusaniya bannange bulubwako ki bubateekako buli kimu. Aŋŋamba tayagala kulya lusaniya. Kakati olusaniya olwo munnange newakuwa ekifi ky'enkoko era mubaamu eggumba. Kale oba oli awo titusobola kubeera nti titusobola gamba nti 100%. Kakati owekitiibwa Ddaali Muliika okukosa n'embogo clan leader omukulembeze oba omukulu w'ekika ky'embogo omutaka Kayiira Gajuule bwe batyo munnange bakyalidde Kyagulanyi mu maka ge e Magere. Kakati bano munnange bwe batyo ne bamukakasa ne ssekukakasa yenna tituli wamu naawe. Era munnange mu kumukakasa ne bamutegeeza nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri gyali nnyo era naye ali wamu naawe
okukosa ne Buganda okutwaliza awamu bonna bakwagaliza buwanguzi mu lugendo munnange olw'okununula eggwanga. Katikkiro ye yaligenzeeyo yali bize kakati munnange Kyagulanyi yalabisenga musanyufu nnyo era bw'atyo n'ategeeza abawagizi nti essaawa eno amaze okubeera ng'ayambazibwa omukisa era ali set mwetegefu nnyo okubeera nga amaliriza omulimu ogw'amaanyi ennyo ogw'okusigukulula General Museveni. Ebifaananyi ebya meeting munnange byabadde bitambula ku mutimbagano wonna wonna era bana NRM bangi nnyo ne batunulaga kiki kino ne babeera nga tebali settled yadde n'akamu kubanga kyalaze nti Buganda n'okutwalizaamu n'abakulembeze bonna bali wamu ne muzzukulu waabwe era bonna bamwagaliza buwanguzi. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye Buganda neweebaakinga Bobi Wine oli yamubaakinga yawangula, kituufu yawangula naye baamubba. Gwe ekyo ky'oba omanya muganda wange nti obubbi nga tebuliiwo nga kalulu kaalaali. Era bwe twogera ku protest vote tusuubira nti akalulu bagenda kukakwatamu kubanga Muhoozi yalangirira ekitawe yawangula ku bitundu 80 ku buli 100 mbu agenda kukakasa era ng'akozesa amagye. Kale byonna munnange tubisuubira, nkugambye nti guba mupiira era nga mulimu amakuuli, mulimu okutuuyana, mulimu nti omusambi bw'aba mu kisaawe nga taddugaddeeko yadde n'akamu atukula yenna tatuuyanyeeko kiba kitegeeza nti obwedda ayimiridde buyimirizi. Bakalismaati baffe bali ab'emmengo abo abateeketeeke bampuuga bagamba bo babiiraawo beesaanika bwesaaniisi mu masuuti ne bafuuwa enzungu. Kati eno mbumwe ne musima omusajja afuuwa oluzungu. Omusajja alina point eri ki? Point eri ki ng'ettaka lwe bali kutwalako? Point eri ki nga tosobola nagula ekitole kya sabbuuni? Point eri ki nga bw'ogenda ku dduuka gwe eva ogula kwota ya sukaali? Bwe bakugamba nti kwota omanyi bwe baga nti sukaali wa 14 kwota kitege oba sukaali n'alinnya n'agenda ku 14 oba 14 n'otuuka ne bagamba nti nedda kwota kati ate ya 10 oba mu 10 ate 10 ekibongeddemu 10 kwegamba ng'olaba kikuyisizza bubi nnyo okwongeramu 10. Oba otegedde ekintu ekyo toyinza kukitegeera nga tomanyi bbeeyi ya bintu nga tugula nga nabintu ku maduuka nga bamuhoozi moddu. Naye obulumi omuntu bw'atuuka ne bamugamba nti sukaali abadde amanyi wa 14 kati yanonye kwota ya 10 ne bamugamba nti kati ate yalinnye wa 14 kati kwota ya mmeka ya oba kati ya 10 mu 10 12 n'olaba ng'asiridde aweddewo. Ffe tubeerayo ku maduuka tubiraba muganda wange mwe temubimanyi. Kakati point ki olugo gy'oyagala oli gy'abaawa enzungu zaafuuwa ziyamba kyawo nga yo already eri asena 5 meka kati bali mu buwumbi bwe bali mu kulya bwe bubakaayanya mwawulira juzi mwami Lensereko ng'atabuse bamuliddeko akasente nga banangeegaanye. Kati gwe munange omuwejjere gweno oli mu kuwaana buwaanyi mwe muwaana nyaba kati annange sajja alina emmotoka gwe azimbibwa ekizimbe gwe oyo mumanyi alina amasomero sente azijjawa ze zikuleetedde gwe okubeera nti omwana we ali mu P7 naye ng'abasomesa beekalakaasizza tebali mu kibiina. Ze zireese ekyo okubaawo gwe bwowaana gwe tosobola ki? Kati bannayuganda ne bwoba tewasoma ne bwoba wasoma twagala ebintu tubitegeere ku level y'emu. Kakati munnange mbadde mpabye naye katukomewo munnange bino byonna oba eno development eyakasembayo ezze oluvannyuma lw'okubeera nti Buganda ne Nuupu oba Emmengo katwogere Mengo ne Nuupu wabaddewo okusika omugwano obumulumulu mu officials abamu nga ne Katikkiro yabakulemberamu abo. Kakati munnange mu biseera ebiyise abawagizi ba Nuupu bwe bati babadde nga bagamba nti Katikkiro wa Buganda naddala Charles Peter Mayiga yeefuula nti ali neutral
mu kaseera kano ak'obujiji mu byobufuzi era abamu ku foot soldiers be basinga okubeera nga beetikka nti bano bwe bati ne bamulumbagana nga bagamba nti obwakabaka bwa Buganda ne katugere ku Mengo kuba tugamba obwakabaka bwa Buganda ekyo kirala Mengo nti efevaringa Mathias Mpuuga gwe bagala okutusibako kubanga be bali bannaffe bwe tugambye abateeketeeke abeesaanika mu busuuti era nga yali leader of opposition oluvannyuma munnange Nuupu akatiba ne kamuwandula olw'ebikolwa bye kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba tuli balabira ku bikolwa bye. Mujjukira kaseera nga Mpuuga banaatera okukyusa ekisanja kya LP ekya LOP si LP. Mpuuga mu kaseera ako mwalabanga kwanga ekisanja kumpi katono akimaleko ng'asirise bulisisira nakyakola abantu nga beemulugunya bane Mpuuga ali ku kiyinga talina kyayogera kumbe ali eri bali mu kwemasaaginga ne Among ali mu kasente alya okitegeera ng'asirise awoza mbu ebintu babikwata kintu kikulu bombi bayina engeri gye babikwatamu kumbe eno lectures funa okuva eri definitely buli muntu yena asobola okukiraba nti kati olwo nga Charles Peter Mayiga babbi batuula n'amu lecturinga bw'otunuulira kubanga ne Charles Peter Mayiga yakyogerako ekintu ekyo mbu ebintu balina bikwata kintu kisajja kikulu bwe batyo mbu kati n'Empuuga mbu ng'ali bw'ati ali silent the leader of opposition naye ng'ekiseera kinaatera okuggwako jjukira bano boolu jjukira kye kifo kye yali asembiyo okufuna ekyamaanyi ennyo taligenda nakuddamu kukifuna ekifo ekyamaanyi ennyo mu bulamu bwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakimuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye gwayita ow'ekibogwe kakati mu kaseera ako Mpuuga kati agezaako okuluma amanyi bulungi nnyo gavumenti byetakola ki jjukira agenze mu ddwaliro e Kawolo Nabbanja awo n'avaayo kuba kimukwatako butereevu kubanga eyo naye gyanoga akasente nti service delivery eyo nfu nnyo agezaako kubikkirira era nomulaba nga waliwo tension wakati wa Mpuuga ne Nabbanja era nga bwe kiri kati kono omuvubuka Mwesigwa yayogedde nti eddwaliro ly'e Mukono e Kayunga nga ayogera ebikyamu ebiriyo Nabbanja nomumulaba nga kituufu atuuse bapuruvinze e Mukono alaba ddala abazadde bamaama bamunnyonnyola naye ng'ali mu kwogera ebintu bitategeerekeka era paka kubeera nti bayigga oyo yagambye General Museveni ya misleading president waffe gwe twakasaba okulula biki Nabbanja okitegeera kakati embeera eyo munnange yatuukawo era Mpuuga awo n'atandika okubanga kugamba alumaalumamuko kituufu abantu batandika okubeera nga balaba nti Mpuuga atandise naye muganda wange it was too late era Nuupu nga bw'eri enkola yaayo bo baali balambika dda teri leader of opposition ayinza kubeerawo bisanja bibiri kakati Mengo neera nokubwira mutemu mujjawo musajja waffe bamuyise mu Bukatuliki anti bagezaako kukozesa Obukatuliki bonna Bakatuliki bagezezzaako okukola batya naye nga already omusajja waabwe ali wali bw'ati akasente abatika ukitegedde abaana ne bagaana essaawa y'akakati oyinza okugamba nti bakola kikyamu abaana baagaana kubanga bo already balina reflection ya buli kimu baagaana kati mu kaseera ako kaali kazibu nnyo era twalaba nga Charles Peter Mayiga abiri mu nnyo bwe tuwayina alina okugenda n'Empuuga bagenda Mengo bamiitinge gaje muganda wange paka kati bwe tuli bamumusibako busibi buli ku mukolo we babeera nti n'Empuuga wali mubateekegere nti bebatuule bombi kakati bwe twogerera essaawa eno muganda wange gwe ne bwogezaako okukwata omusege obusibire mu kisawo kye kimu n'empologoma oba n'engo tebijja kukwatagana tebijja kakati munnange endorsement eno eyinza okutulaga nti wakati awo waliwo kugamba kitwali bali tuyita realignment kuddamu okuteekateeka ebintu okubitereeza mu line wakati wa Buganda abakulembeze ba Buganda ab'ennono okukussa
ne kampu ya Nuupu nga tugenda mu kalulu 2026 kirabika bageza kubanga gap bagiziba kubanga kati bano bagenderayo kitegeeza nti already kabaka abamaze okubeera nga akiraba nti already Mpuuga gap agiwaideninga buwaideni nzine Mayiga era Mpuuga ne Mayiga bibamu kuba bagamba nti kibiina kyabwe kiri kya DF baba nga kiridde akasente eri bibamu kakati gap tekyasobola kubeera nti kifaananyi tekyasobola kuvaayo nti Buganda eyagaliza Nuupu oba Bobi Wine emaze okubeera nga emuwa emikisa nti kati Mayiga agende akiba tekikola kati balina okusindika bano era kyongera okulaga nti waliwo kubanga Mayiga ne bw'aba ayogera nti abantu bangamba Nuupu bangamba mbu ngambe bwenti kati nze obitegeera ebintu bwe bityo nti omuntu yenna bagamba nti akuba wuwa akola ki awumbirire babeera bakikugamba ddala nga babo bazzukulu bammwe baana bammwe kitegeeza sirika tekina kye kigenda kukola ki kukukosa kubanga nabali basirikidde bingi omuntu ne bwatta omuntu w'emizana bawagira muhozi ne bwakwata omuntu n'amutteeka mugwe n'akuba n'akola n'ateeka ebifaananyi ku mutimbagano bo bawagira bagamba ya kuba kakati ate gwe just abaana bagaye bugambi kola bwoti ku ndowooza yabwe bwe batebe balowooza kubanga ate eri okalulu ke kayombe kalimu ebintu ebitategeerekeka bamenya abantu amagulu kali wakiri wali sirise tosobola kwekosa ng'osirise naye kati okuvaayo kati tujja bakyawa kakati munnange nga bwe tulindiridde kwegamba era abantu okubeera nga bakomentinga ku nsonga eyo tusuubira okuba nga bahooligans okuva sayidi eri bagenda kuba bakola negative comments nga bulijjo naye munnange kyemba mujjukira nti Buganda ya endoosinga Museveni mu lutalo olw'omu nsiko Buganda Abaganda be babugiriza Museveni in fact mu kaseera ako bagamba nti Obote ng'amaze okukiraba nti Museveni amaze okubeera ng'atega Abaganda akatego nti agenda kukiyingiza mu Ssaabataka mu kiseera ekyo Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Obote yagezaako okubeera nga kati ajjayo amazima nti bannange temwesiga musajja oyo kale waakiri katutereeze naye munnange kyali too late bwe buzibu nno obuli wano mu Uganda nti abakwata obuyinza kwegamba baagala kulemera ku bantu paka kuwulira bubi abantu batuuke nga newe babuulira mazima tebajja kuwuliriza Paul Mwanga yagaa nti oyo Museveni mumwesize nnyo naye bw'aligenda okuviira mu buyinza emyaka 50 ejijja Uganda ejja kuba tennakyesigaza buli kimu ajja kuba akitunze essaawa ya kakati oyinza okugamba yalimba oba teyakola ki oba teyalimba kale mu kaseera ako bagamba nti Obote yagezaako nnyo okupapala bannange naye nga kiri ki kale ffenaffe bajjajjaffe batata baffe ffe mu biseera ebyo twali tetutegeera twali tuli embuzi nga just batuzza gye baagala nga bali be kubonaabona n'obwana bwe bazadde mu lutalo Museveni lwatutaddemu bwe yatuteekamu mu kiseera ekyo nga ffe just munnange era twagenda okutegeera nti emmundu eyaka kaakati Buganda nga bwe nkutegeezezza nti ng'emaze okukola byonna ebyo yeerabirwa nnyo era ebadde marginalized okumala ebbanga batunyigiriza nnyo batujja ku lusaniya lwa Hashim lusaniya kitegeeza balina engeri gye bafumba ennaku zino bafumba ensaniya ne bateekako enkoko n'ebirala ne kati yabiraba tugende kukulye ku lusaniya kakati batujja ku lusaniya muganda wange batujja ku lusaniya era nga kigenderere ekyokutwavuwaza ne bakikola ne baavuwaliza ddala nalwa wano mu Buganda bakakasa nti ettaka bali bakolako buli kimu amaanyi gonna bagabajjako kakati munnange ennaku zino era gurupu y'aba NRM ministers ba RDC n'abalala bwe batyo batambula mu Buganda nga batyentebula amazina waliwo akatambi kennina akanabbanja nga atyentebula amazina naye bakaliruddawa katambi ako amazina naye nedda anange gali amazina gabagayita ag'ekijjankunene mazibu nnyo lumu bwe ndiba ntandika emboozi wano kenditandika nako just kubanga gali amazina kati baministers tubalaba nga batyentebula amazina tebalina kyakubagamba kwe babamanyi manyi kati
omuntu bw'aba ayagala okujubisa omuntu ngerageranya nnyo ku basajja n'abakazi nga beekwana. Omusajja ayagala okujubisa omukazi atandika mumuwaanawaana wabula oli mulungi onyumye banaye onyumirwa enviiri kwegamba kubanga abamu baagala nnyo okubaga nti banyumye baagala nnyo okubatenda obulungi ne bw'aba oba oli awo ono takitegeeza ku mutima gwe. Kaakati munnange ne bano balowooza nti bajja kujja batuwaanirize ng'abakazi bali abaagala okubawaana nga bwe balina obubina bwe balina ki bannange kikoyi n'akabino ina figa bannange naye nga byonna byakuwaana kazibe enviiri tasobola yadde n'okukusibisaayo yadde ne haafu yaazo oba enjala z'osiize oba okwambala kw'oyambadde akagoye akakukoze figa gwe mugambe nti tugende ongulireyo oba njagala kusiba nviiri olabe bw'anaatandika okunanaagira wabula okuyita okugenda ewe sooka ojja ondabeko jangu ondabeko ekitegeera ekyakyalaba nga kyekyamakulu ennyo ekikola ki ekiriwo kati nabano nabo batyetebula amazina wali bannange kati bantu baffe baagala nnyo ebinyumo kuba bamanyi waliyo emmere n'omutwalo bannange priminisita azinye bannange kati nga nammwe mukola kimuddaawo mu kuwudiika leka bazine mu bagambe naye ng'ozina bubi nga tumanyi mazina kiki mazina kyago tuzinira mazina go tubuulire ekikuleese kiraba ate singa nze ŋŋendayo n'alibadde mugamba naye wakuba nti mwe mubeereyo ate bambi babeera baagala batuyise tuwa mutwalo tukole tutya kakati munnange sisuubira nti ekyo kigenda kuwangula Buganda amazina ge batyentyebula mu Buganda wano oba n'okuvumirira Bobi Wine kye bakola kyokka kakati njagala okubagamba nti Buganda eri serious nnyo kubanga kalulu ka 2021 kino kyayongera okukakasa Museveni nti mu butuufu mu Buganda takyalinamu Busoga eri serious nnyo era amazina tagagenda kubeera nga gabayamba okuzina obuzinyi amazina kigenda kubeera nga kibayamba naye munnange Bobi Wine bwatyo yayolekedde dda Jinja era tugenda kuba tubifuna butereevu bwe tuvaayo waliwo ofiisa omwe yafudde ndowooza nakyo tukikookereko tweyongereyo ate mu mboozi zaffe endala naye nga teweerabira abamukisa transport services we bali nnyo ku 079413273 mukisa transport services bali ku 079413273 kati gwe bw'obanga munnange oyagala kutambula okutoola eggwanga naddala ng'ova bweru wa ggwanga oli ku airport onoonya omuntu ayinza okutwala gw'osobola okutegeera nti ddala mutuufu y'ono si kifeesi oba ogenda ku airport mutu gw'osobola okukubira nti jangu osange wano ontwale biba mukisa transport services kubanga munnange Uganda yayonoonekera ddala ne bw'oba weerabidde ekintu mu mmotoka ng'osobola okugamba nti ennamba yaabwe njirina kamba kubiri neerabidde akasawo kange mu mmotoka biba mukisa transport services ate Timo Property Consultants Limited bano basobola okubeera nga munnange bakugobera ku nsonga z'ekyapa baakuguka nnyo mu byapa basobola okukiriyalengira ensonga z'ebyapa bulungi nnyo aba Timo Property Consultants balina ettaka lye batunda ery'ekyapa ate balina ne construction company kati bwe bayagala beebuuzaako ku nsonga ne bwe bayagala beebuuzaako bakubireko obeebuuzeeko aba Timo Property Consultants ku byapa kubanga togula ttaka nga tumaze kunoonyereza ku kyapa kubanga munnange emivyo giri eyo abampembe bo baamalako balina n'ebyapa bye baakubya mu byapa ebirala bakubya n'ebyapa eby'ebicupuli mumala bamala okikulaga wano osasudde ne bakijjamu mu system kakati weetaaga omuntu abitegeera aba Timo Property Consultants Limited ensonga eyo bagikolako nnyo dokita waali temufana birwadde ennamba njirina wano kubanga mulangidde ebbanga dokita akyagaanye okujja wano okweyogerako naye buli kaseera ngamba ajja kakati munnange waliwo police officer yafiiridde ku kifi kya Mbizzi yafiiridde ku kifi kya Mutambuza Ddembi naye munnange tekyamutuze butuzi era wano njagala mmwe mwenna abampuliriza mutegeere nti Uganda weeri muganda wange omuntu afuna ekyo gwe kyosinga okwagala kubanga babeera bakimanyi bulungi nnyo nti ono bw'otuuka awo tayinza kusuula nga tagize tanyweddeemu kengi tayinza kusuula nga taliddeeko ku matu kakati munnange ofiisa y'omu ku abo b'ofiisa ababadde balemera ku nsonga
nga banoonyereza nnyo batuuka ku ground okunoonyereza kati ensonga eyamutisizza eteeberezebwa okubeera nti nno abadde anoonyereza ku musango waliwo omuntu omu gwe baatemako omutwe ne bagubuzaawo kakati ofiisi yabadde anoonyereza ku musango ogwo munnange kukakana akatwa baakatadde mu kifi kya mbizzi kakati munnange ono ofiisa kati omugenzi essaawa eno yasoose kulumwa lubuto n'asesema n'addukana bakuyita ebikigambo kyenjogedde kibi okuwulikika mu matu g'abantu naye kyekyo muganda wange kubanga tekisinga bulamu bwa muntu naye ndowooza twali bali tugamba tutya naakola atya n'ayitamu kakati munnange nga yakava okulya ekifi yakava okulya ekifi bw'ati teyabandaddewo yali n'akaseera yakava okulya ekifi mu ka trading center akayitibwa Mugasya trading center Busia gye tuli era nga police office ono yabadde anoonyereza ku suspected human sacrifice case waliwo munnange embeera ebaddewo nga lugo omuntu eyattibwa era ng'alabika yasaddaakibwa busaddaakibwa kakati omusango guno ng'agunoonyerezaako mu Masinya Busia district kati bw'atyo yafudde mu ngeri etaategeerekese era oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde munnange yakava okulya ekifi kya pooko ku kaloko joint awo kakati assistant inspector of police AIP John Opit ono yabadde alidinga okunoonyereza mu kutemwako omutwe kw'omugenzi John Bosco Rubyoko kakati bino munnange nga biri bwe bityo agenza okulya ekifi oluto n'olumuluma nanange okusesema bw'atyo munnange agenda emmanju ayitira munnange nzukulu n'agwamu kanzukulu era nga byonna byonna byaziza oluvannyuma lwa nti yabadde amaze okulya ekifi kya pooko mu ka trading center kano Mugasya trading center kakati ababaddewo bagamba nti omusajja ono obwedda agamba nti awulira omuliro okuva wano mu kamwa paka mu lubuto nga yonna awulira omuliro bw'atyo n'agwa bamuwadde kikyoba kakati ne bamuddusa mu kalwaliro bakayita Durban Hospital eddwaliro bayita Durban Hospital era yo gye yafiiridde oluvannyuma lw'okubeera nga bamuwadde ekitanda kakati mu kiseera kino Opit nga bwe nkugambye nti yabadde akulira okunoonyereza ku kufa kwa Rubyoko engeri gye yattibwamu mu bukambwe ono yali mulunzi wa nte ate n'afuuka security guard kati yasangibwa ng'asuuliddwa mu kitoogo eky'e Masinya omwezi oguwedde era nga omutwe gwe n'okutuusa kati abaamuta baakuuliita nagwo era okunoonyereza munnange bwe kutyo ne kulabika nkugenda mu maaso naye nga bateebereza okuba nti yasaddaakibwa kati bw'atyo Bukedi South Regional Police spokesperson omukulu Moses Mugwe yakakasiza Opit nti yafudde era n'agaana okubaako byayogera ebingi ennyo natukakasiza noga nti kituufu yafudde ofiisa waffe era nga enfa gye yafuddemu tetwagitegedde bulungi nnyo naye tulinda toxicology results okuva eri Government Analytical Laboratory kakati okusinziira ku nsonda mu poliisi zigamba nti embeera ya Opit yatandise okubeera nga munnange ate ensereba teyawaddewo obudde bwa kumujjanjaba oluvannyuma lw'okubeera nti teyamazewo na kifi nno yalumyeko ennuma lumu bbiri bw'atyo munnange n'atandikirawo akatwa kabadde kakambwe nnyo kakati bw'atyo n'atwalibwa Mbale Regional Referral Hospital okubeera nga omulambo gwe gye gwatwaliddwa abakava wano ku ddwaliro lye baasooseemu Durban Hospital ne bagenda Mbale Regional Referral Hospital okukola postmortem bye baazudde bagamba baasosobodde okufuna ku samples okuva ku liver, kidney, ebyenda bye ne mu lubuto byonna ebirimu basobole okubeera nga babitwala eri Directorate of Government Analytical Laboratory okusobola okubeera nga bakola ate tests ezisinga waawo kale bwe ntyo
sigenda kubanga nsukkawo wano kitalo nnyo ate nga yoga eri Bobi Wine era nga ffenna njagala mukimanye nti already kampeyini zatandise dda mu butongole era tuli Jinja ndowooza munnange ate tujja kuba tukutuusaako ebifa ejjinja kubanga eyo tusuubira okubanga obuwagizi bw'amaanyi nnyo ate ng'eyo stronghold eya Bobi Wine nti na wano mu Buganda bali tetubasobola njagala okubuulira bali tetukola ki tetubasobola abeeri kuba wano mu Buganda tuli mixed nnyo obaoli awo nti abantu bangi ate wano mu Buganda obaoli awo ate era abatawagira Bobi Wine okuva mu regions endala nga weebali wano mu Buganda naye tubeera nabo butereevu kale tusigane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talajjaga bulijjo akuume